Babu salati al-istisqa. Babu salati al-istisqa. Tugenda kusukulaba essala esaalibwa ngisaba enkuba. Kubanga waliwo essala esaalibwa okusaba Allah atunywese. Ekimu ku bireeta enkuba obutatonnya zunubu bin Adam, amazambi ga bin Adam. Allah nasalawo atubonerezeemu nga tatuwadde tuzzi, kubanga amazzi bwe bulamu bw'omwana Adamu. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Obulamu bw'omwana Adamu percentage nnene mazzi. Ate nno ffe tulya nnyo emmere ne tunywa kitono. Si ekituufu tulina kunywa nnyo ne tulya katono. Omuntu okuba nga talumbibwa galwadde kuyitiriza kunywa, okulya ne kukendeera. Ffe twakikola vice versa. Atikkula kase bweti nanywa akagiraasi bwe kati. Akagiraasi mukalabe kanywa. So nga yandibadde alya bwe kati nanywa jjaaga. Kubanga yatugambye nti waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Obulamu bwe obusinga obungi mazzi, si mmere. Amazzi plain si juice. Amazzi agali plain. Era waliwo dokita OMUSAJJA mu Misiri yagamba nti abavubuka singa beekwata ku nsonga zino ezi mu myaka egisookerwako ng'oli teenage awo 20-25, eri mu 40-50 oba ojja kudigida. One, okunywa nnyo plain water. Nnyo plain, si juice, nankani juice, pineapple juice, apple nankani. Waliwo simanyi niimu. Asidi mwerere oyo. Plain water ng'onywa mungi. Plain. Kubanga mulimu ebirungo bingi. Ekyokubiri, okwewala okulaba ebifaananyi by'abakyala nga tebambadde. Oba bambadde obugoye obuzibuzibu. Ekyo kibi nnyo ku mwana omuvubuka. Agenda okulookinga 40 nga joints ziyiise, muscle ziyiise. Okwewalira ddala obitunulako. Era ebigambo bw'ogenda obireflectingako, bajjajja abazaala bakitaffe ng'ensi tennayino kati wali masimu tewali ki. Omusanga nga ali 70 n'omukwata mu mukono nga gukyali steady. Kubanga baatukanga n'okuwasa omukyala nga gwagenda okusookerako okulaba nga talina ngoye. Nga talabanga ku mukyala talina lugoye. Gwe gusoose obulamu. Ebigambo birabi 70 years ng'akyayiga ensolo, emisinde mu kibira. Naye kati omwana wa 45 yenna amaze okuyiika. Wano sukaati, pressure, kakati amagulu gano, amagulu gazimbi. 40. Just 40. Gwe 70 ogimanyi. Ye ensolo egobeka mu ttale naye nga bagigoba emisinde. Ate ne badduka ebyalo ng'ebi ne bakkirira bambuka. Ekyo nekyalo nekiggwako ne bakkirira ne bambuka. Ebyalo ebi ate oluusi ne balema. Ewonye ne badda. Ne bakomawo n'amafumu gaabwe n'ensaale etulemye. Naye nga myaka 72, 71. Ewonye. Awulidde? Okutunulira ebifaananyi by'obuseegu. Bakyala bambadde bubi, kyabulabe nnyo. Obulabe bwe togenda bulaba kati babukuterekera mu joints z'omu. Ogenda okulookinga 40 nga babikuteera. Ekyokusatu, okusoma ennyo. Okusoma empapula 10 buli kanaku. Ekyo kikuma memory. Kati agenda nti osoma empapula 10 buli kanaku kikuma memory, ejizwe tudde ku mpapula 10. Byonna bagenda okumaliriza byebayogerako nga by'ebyobusiraamu. Obusiraamu bugana otunulira ebyo bifaananyi. Obusiraamu butukubiriza kunywa mazzi. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy.
warattil alqur'ana tarutira byonna biri eno waffe Qur'an mugisome omuntu atunula ennyo mu Qur'an Allah amukumira nnyo brain ne biteetabika mu bukulu nomukyali baana bato tumulabye ku bati mukuddeko mu byalo jjajja ng'akwata akaso bwati mu ngalo n'akanoonya okumeda kika 2 n'abavumaavuma n'ayombesa ebyana bisira akaso kange mwakasudde mwakajjo we nakatadde naye ng'akaso yakalina muki mu ngalo brain yafuna obuzibu kyokka ekyanneewuunyisanga nga nammwe temusobola mugaa nti kaako okukutte nga nammwe era temukalaba babangako namajjini nga nammwe munoonya kambe munoonya paka omuga nti nedda jjajja kaako kalina mu ngalo nga waisudda kikaago kanenga twalinga tutunuddemu guno gwenyini omukono gwe yakolanga bwati ng'ayomba bwati nga mwekali akambe kange ani akajjeewo kikaba nabe Kampala bano bebalesa obuzibu akambe kange ninga akalina mu 30 minutes Qur'an al-Karim eyambako brain osigala nga abasajja ba Uthaymin abo myaka 8 nga byonna biri wa biri byonna 8 wekona kukonyi ku masalo labe kati ni bwe kati ajja kuwa bwe kiti ninga 8 Sheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi Ibn Baz Aliban banga obona babiri mu 8 plus nenga nashaft je balinako obubeesi nashaft okubanga balamu bongo bulamu joint sinamu agenda mu darasa nagenda mweru ayimirira nakuba darasa nga ayimiridde 2 hours nekate olukulokinga 40 asibula anti bwentula mu motoka kati darasa bangambye erigindi eyo wala nnyo okenzimbye ebigere bintu bimeka mukyali bato ffe tubabiddeko bamuseyizedde mazzi plain mazzi makulu okwewala okutuna ku bifaananyi by'obuseegu ekyokusatu kusoma ng'otunulamu bwoti papula 10 kiyamba amaaso n'obwongo kubanga tebikutuka mangu tebikaddiwa mangu naam عن ابن عباس رضي الله عنهما قال tugamba nti ekireetera enkuba okulwawo okutonnya dhunub mazambi era nabbi sallallahu alaihi wasallam yaleka atugambye ti laula albahaim lam tumutiru kiba kuba bisolo biri yani badde sibawa nkuba yange mu njoga nnyo ne kati ebisolo tebina muddo tebina mazzi ebisolo tebina muddo tebina mazzi kati mbonereza byayi kati ffe tufuna ku nkuba meriti ya bisolo embuzi ezo nte ffe kufuna kutuzzi niye binadamu ku mazambi gaalina genda muganda nandibadde simu amazzi gange ninagenda okulaba ente daamu zikalidde tezina mazzi omuddo tewali ate zo tezina bizibu tufunira kweri ffe otuzzi ekyokubiri ekiremesa enkuba okutonnya kugaana kuwa zaka okugaana okuwa zakatulumaati nakyo kireetera Allah okukwatamu enkuba netatonya era mu bimu bye tudimandinga ng'enkuba egaanye okusala esswala y'okusaba enkuba n'okugamba bannagagga abalemeddezako bayite tufune ku tuzzi abagagga basinga tebagala kuta maali na أشرف الأسئلة شيخ تفضل حديث أشرف الأسئلة ما حديث تفضل لا حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبكم هذه
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه عن وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا مترسلا. kakati Abdullahi ibn Abbas yatukutemu yatandise ne omulyango guno aga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe baite balina nkuba nga Madina alakaasidde akasana kabasuseeko ebimera tewali ebisolo tebina mazzi n'alagira n'alonda olunaku bafulume bagende mu kyererezi bwe bagenda okusalira salatul istisqa. ku makya kwolwo kharaja kyategeeza mu kharaja bali bafulume ekibuga Madina bali bagenda kusalira mu ddungu. kharaja mutawadhian nga mwetowaze obwetowaze nga tatambuza maanyi nga tatambuza maanyi sallallahu alaihi wasallama. ebigambo ebiddamu bisome mu layini. نعم. اسم حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا. متواضعا متبذلا متواضعا atambuza bunafu okulaga nti banafuye bagonze tulina obwetaavu gyawuli Allah. mutabadhilan nga teyewunze kuba nabbi yali yekwanya obuwoowo nabbi yali smart sallallahu alaihi wasallam yagalanga nnyo okuba smart. empeta yagijjako tekuli kawoowo engoye ayambadde faaji mutabadhilan okulaga nti wetufaanana mazzi tutaga mazzi. entambula yakyekowooze teyewunze tekuli kawoowo tekuli mpeta ye yalikanga mpeta sallallahu alaihi wasallam ene empeta yeyo nga tesigala mabega naye nga olwo yagijjako teri kwewunda teri kawoowo teri kwambala masmart. mutawadhian mutabadhilan mutakhashian nga ayolesa khushu era obutebenkevu. mutarassilan ng'ebigere wakijja wakizza. atarassulu kwe kutambula ng'ebigere kumpi werinnyako. kutambula bakutambula nga kuli sulo nnyo beta mutarassilan. mutadarrian ng'alaga obulumi nga omutunuya bw'otulaga nti alina ebimuluma oba ali stressed alina depression alina ekimunyiga sallallahu alaihi wasallam. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. nini swala naye eringa ya idi ziba raka bbiri oluvannyuma kutuba. agenti lam yakhtub khutubatukum hadhi tiyasoma kutuba za mwezi ze musoma tategeeza nti yasoma kutuba. Ibn Abbas inabi yali akwata kwawo abasoma kutuba enfu esoka mpanvu nzibu. lam yakhtub khutbakum hadhi tiyasoma kutuba nga zino ze musoma tekitegeeza nti tiyasoma kutuba. essola y'okusaba enkuba bweggwa tusoma kutuba naye si mpanvu. bane abaana Adamu kutuba empanvu zaagaza ki? ne Ibn Abbas ono ekyali kimukayanya n'abo abantu abasoma mpanvu kyava bagamba nti tiyasoma kutuba za mwezi n'empanvu. kutuba zaffe ziba mpanvu ekyo kimu ekitendo ekibi. okusoma kutuba empanvu kitendo kibi. ekyokubiri kutabaala. nagenda ku topiki gundi okulolera abaana obulungi birutwalidayini nagireetamu nagenda mu kabuli wallahi bamalayika bakambwe nagenda ku yawmul qiyama. topiki si zonna ntabaala eziti tana kyaggusa n'eki
ebitendo ebyakutuba zaffe ez'omulembe guno oba characteristics za kutuba zaffe ez'omulembe. Ekisooka tawil, ekyo kitendo kibi. Ziri eza salafu salihin basoma kutuba nyimpi. Ekitendo ekyokubiri kajojjojo ebigambo jejerebu abamungi, jejerebu kalebu nakunyumizako gataliko enfuufu nagabuukako, nadda ku bodaboda stage nabuukawo nayingira paaka, kati nafuluka mu paaka nagenda mbanywi enjaga. Kiki kyetuliko? Oyo kalebule tuli fenna. Karakiti endala gye tulina mu kutuba etalina kubaamu temuba bujulizi. Kasita aya z'omukaddima azisoma ne ziggwa wali, innal hamdalillah nahmaduhu, nasoma aya 3 ne ziggwa, taddayo okusoma ku aya wadde neegi wadde hadisi, adda mu kalebule. Ekyo kifu. Lam yakhtub khutbatukum hadhihi, nabbi teyasomako kutuba zammwe zino. Tategeeza nti yasoma kutuba mu ssala y'okusaba enkuba, ategeeza musoma bifu. Yali agamba bataabe Ibn Abbas, si zeezo n'olwaliro bwe kiri. Kutuba mpanvu nnyo, tutabala emiramwa mingi. Mulama kasana kantu katono nnyo bwe kati oba birrul walidayini tofulumawo okubeeraawo tomala. Ate ekinewuunyisa, tulina ebiseera bya ddala sebirala bingi. Ethics za kutuba tova ku topic, teba mpanvu, tambulira mu bujulizi. Quran, hadith, aqwalul ulama. Awo ebyo kasita obuulira nga mu kutuba manyawe musomi. Ffe tugenda ne twekwasa mbu tulina bivvunulo bijje tubizze eno, kyekituletera okuwanvuwa. Ekyo si kituufu. Ekyo si kituufu. Ebintu ebituufu tebyetaaga bigambo bingi. Ensonga yonna nga ntuufu teetaaga bigambo bingi. Enfu yeetaaga ebingi okunnyonnyola. Essimu eno si ya bbulaaka, omuntu anaakunnyonnyola nti si ya bbulaaka yeetaaga ebigambo bingi okunnyonnyola. Naye agenda okugaa nti n'essimu ya bbulaaka, yogere essimu ya bbulaaka n'asirika, si bwe kiri. Naye kakati omanyi kati ka bbulaaka kano bwewetegereza singa okanula mboteso ne bakakyusa mbwe bati ayeetaaga ebigambo bingi okukakasa ng'onya alimba. Ekituufu tekiba na bigambo bingi. Lam yakhtub khutubatukum hadhihi. Ibn Abbas nga ayumbisa bataabe radiyallahu anhu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasomanga kutuba teyasomanga nga zino ezammwe kuliisa nsi yonna netuulaawo. Mulimu abasajja bakulu nga wuzu zaabwe zakutega butezi. Omuntu n'afuna wuzu mirundi 3 mu kutuba. Abasajja bakulu waddayo bw'afuna bwe muggwako, waddayo bw'afuna, kubanga bw'okula mubiri gutandika okunafuwa. Balwadde wa sukaali, oba omulwadde wa sukaali buli kaseera kukunkumula. Abalala sleeping sickness. Ye kasita muli aweze eddakiika 5 mu kifo ng'ayingira otulo. Bwe zeeyongeramu ng'agenda mu nawumu n'amiq ebuziba nga takyaliwo ku nsi, ye nenda akyaliko kutuba bw'asimula entuuyo. Asimula entuuyo. Nze ate ekinnakuwaza kutuba bweggwa isitawo bw'ataddiru n'atumalako wuzu yenna. Nga Kulaani temubanga muwadde bannange bawalimu bannange Kulaani eswaza. Ffe okutegeera nti Musa Kabegono awa Kulaani ebiseera kasita agamba takbira nti Allahu akbar, tugenda muwulirirawo ti eyo gy'abeera awa Kulaani ebiseera tukiwulirirawo. Ate Allah yakola Kulaani nga etulaga nti oyo tampa budde, owulira ku lulimi nga tetulabo. Abanga omusiraamu yakutula shahada omupya. Kulaani tosobola kukweka bantu. Buli otagiwa budde ng'oleyo mu nnyumba y'ekiro mu tahajjudi, ffe tukulinda kusala ya lwatu. Tukuwulira aya egimu al-Fatiha nga wakatandika oyo talina budde bwa Kulaani. N'agiwa obudde omuwulira
ng'olulimi luli makyuwa lunywera ennyukuta zituulako. Ekireetera abawalimu baffe ekimu ku bintu ebireetera obuzibu abawalimu albu'du kullu albu'du an kitaabillah, okwesamba ekitabo kya Allah okisoma. Hifizu, tilaawa, tajwid, ahkam byonna kobe ng'oli muwalimu wa bbeeyi ku levo zonna omuwalimu anaasigala nga wa mugaso. Buli kaanaku balina osoma Quran, buli niba balina degrees, balina bachelors, masters, PhD, buli kaanaku niba waluidaati. Era owa masters, PhD asobola okufa emigaso nga mmye Quran ebiseera, owaluidaadi naba n'emigaso eri umma nga wa Quran ebiseera. Buli kaanaku. Seka Mujunguti bw'oba obudde tebuli obwa Quran ng'oli otitayalinga oga nti nze si ali muwalimu wammwe sijja kubisobola mufune omulala, teri agenda kugaana. Era tujja kugaana nti weebale munnaffe kutuweereza kw'otuweereza nti kati tuula eri tufune omwana omulala wano. Buli kanaku batugamba nti abasalafu abatusooka abalongofu bwe yalinga afiiriddwa kitaawe oba nnyina oba omwana we oba mukyala we, olwo nga jasomayo juzu egi, kubanga bamubuuza esanda ziri watu kuko zimuziika wakaga ali bize. Betugamba tuli ku nkola yaabwe nga lwaba yafiiriddwa omuntu ali close nga yenna ye amakulu yonna babibuuza ggwe, olwajasoma kiki juzu emu. Kakitegeeza olwaba ali mu normal time, obudde bwe buli normal, talina kisibu, asoma kikomamu. Ate nga ffe olubeera tuba mu budde bwaffe buli free, mpozi okukola olugambo n'okutemerera abasiraamu bannaffe gwe mulimu omukulu. Kutemerera abasiraamu bannaffe, kuboogera mafuukuule, kuboogera ku byotalinaako mutwe n'amagulu. Nga naye babikubuuza nga nange simanyi, nawulire wa booda yabinyumya. Tuli ffenna kutuba nfu, bwe tumala okusoma kutuba enfu yonna 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 ne tugenda tusoma Kulaani ate eyo si nfu ndwadde. Kutuba mpanvu eva kuno n'eri, terina mulamwa, yakalebule, temuli bujulizi bwa Kulaani na Hadiisi. Kati tumaliriza tuwonye ekyo ekizibu kubanga tuba tuli mu kizibu, nga tugenda tugwa ku kizibu ekyokubiri. Kulaani nga nfu okuva ku Al-Fatiha. Ate nze neewe gwe kennyini osoma bifu ate amaze Al-Fatiha ate agasoma ekitundu kiwanvu. Kushima kiri bebakyasinza okuwanvuya abasoma obubi Kulaani ne basinga okuwanvuya. Oba ennungi tebawanvuya. Oyala kakasa abantu byetukakasa bifu biti biteekateeka. Kubanga buli wekisoma neeterera neti Allah n'akusaasira n'ogiyiga bulungi ate otusobola kuwanvuyiza bantu. Katini olabye okumanya kino ekirwadde ekyadda Ibn Abbas wona ali mu kutunkana bataabe. Atunkana bataabe ayomba nabo. Teyasoma kutuba zino ze musoma zammwe enfu. Olidde ayagala obatereeza, atereeza bataabe naffe atereereza. Damu hadithi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبكم هذه. كما يصلي في العيد ne takbira ziyingiramu. Abamanya bambaga ne takbira ziyingiramu kubanga nti kama yusalli fil eid ne takbira zikola ki ezaidi ziyingiramu mu swala y'enkuba ne kutuba era nga bweri ku Eid naye lwakuba ibeeremu teziba kutuba bbiri
era kyobola n'abali ku salatul Eid bagane ne Eid ebeeremu, abali ku salatul Eid bagane kutuba ya Eid ebeeremu. Eyokubiri gye yasoma yali abakyala tebamuwulira, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali ng'asaza Eid abantu bajjanga bangi nga talina microphone. Bwe yamalanga okusoma kutuba esooka mu baami n'atambula n'agenda mu bakyala nga musajja we Bilal bin Rabah radiyallahu anhu yamuwerekera n'asoma eyokubiri kubanga balinga tebawulira. Kati abamanyi abamu baga nti ebeeremu just bako bali tebawulira kwe kubakolera eyaabwe. Abali baga nti obwe bujulizi obulaga nti zibeerezi kunnyinyi obwoyogedde enneemu y'abaami n'eri eyokubiri abakyala ezibwe. Omanyi mu byaffe eby'obusiraamu hadisi emu evamu obujulizi bwa mirundi emeka? Emu eyo hadisi eri emu gye beesembesa bonna naga nti ekutuba eri egi ate naga nti ezo ziri bbiri gwe tolaba nga eno emu n'eri tuli ffenna na. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. tujja kutandikira awo ishajja inshallah. Assalamu alaikum warahmatullah. Nagambye nti olunaku omubaka sallallahu alaihi wasallama enjuba we yasiikirizibwa yali awasa mukyala kyoyo. Tugambye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama waliwo riwaya eziraga nti yali awo omukyala n'afuna amawulire g'okufa kw'omwana we Ibrahim last born. Ate gaba gaakajja n'enjuba neesiikirizibwa ng'alina okusaaza salatul kusuufu, eswala y'okusiikirizibwa kw'enjuba. Ate wakati wennyini awo abaali bakutola shahada batannayiga aqiida ne batandika okubawo ebigambo nti enjuba yeekanze kubanga waliwo omunene afudde, omwana wa Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallama afudde. Ate era riwaya ezimu ne zitulaga nti omukyalo oyo kubanga omukolo gwayimirira ogw'okuwoowa, kati n'aga abali basigadde awo kati ndoza olabye oluvaawo nga mulimbalimba abantu mbu omwana wa Nabbi afa, nze nga nzikiriza ebyo. Nabbi n'afuna amawulire ago sallallahu alaihi wasallama n'amuwa talaka. Wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, wali amateeka ga nti bw'omuwa talaka nga tomukutteeko kubanga kisoboka. Yayitibwa n'anabba bw'owa bakyali mu mukolo n'asooka agenda amaliriza ebizibu, omukyala n'ayogera ebigambo bitali bya aqiida. Omwana wa Nabbi omulamba afa, kati nze nga nzikiriza mbu oyo Nabbi wa Allah oyo sinza kunzikiza kunkwata bujega bwenkanidde awo, sisasobola kuba Nabbi. Ne bagamutuusaako sallallahu alaihi wasallam nti omugole wo nalulungi wo ti aqiida ye eyimiridde bweti, yalaba nti omwana wa Nabbi takola ki, era oteekeddwa okuba ng'otufeera bufezi, toli Nabbi. N'amuwerawo talaka. Era be bakyala babiri be yata sallallahu alaihi wasallam, oyo ne Ibnatul Jawun. Ono omulala tebamwogera mannya, sigamanyi, naye ono Ibnatul Jawun ye bamwogera mannya ge. Ibnatul Jawun yali mumbejja ng'alaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam okopi tali mweyitiye si class, yali mukazi wa class. Toniza jukira nti abakyala balimu embeera ezo. Olite bamugaawo gw'ozanyirako tamanyira bumbejja oyo nabulangira ne Bwakabaka byonna ebyabiyitako weyiti yoyo gwoyogerako sizeezo siwo bonna gwoyogerako simanyi prince bikingi byonna oyo ali waggulu waki nabiyullah. Omukyala teyakitegeera n'amuta. Ate riwaya ezimu ziga nti bakyala banne bamulyamu olukwe
bamugamba nti a'udhu billahi mink, saba Allah akunkingirize. Naye ekyo riwaya si ntuufu. Nsaba Allah akunkingirize. Bakyala banne bakimanya nti omwami agenda kuleeta omukyalo omulala, ne bamugamba nti omugamba bw'oti ajja kwagala nnyo, kumbe kyali kyabulabe, naye nga riwaya si ntuufu. Naye n'amuta sallallahu alaihi wasallam. Riwaya eraga nti ye ntuufu, kwefiiringa na kwerabawo. Ati mulesa akasajja kakopi, jjukira nebyo baasiibanga, yenna yakogga yaggwawo kusiiba okwo kunywa akantu ke baleese. Kati bw'otunulira ekitiibwa kyange natumako alibaani ono agende mu darasa emu, nali nemereddwa, ne bagamba baweereza omutabani wange ajja kujja. Laba kale Imaamu akantu katuweerezza, darasa yonna agisse. Kati Allah n'asaasira alibaani, Allah yamuwa ebigambo ne byatuka bulungi. Kati wayi akantu twakayisizaamu amaaso, naye ssebo si kakusaaga. Ne bankubira essimu abaaliwo nga bali babyogera, nti abasajja basega nti laba akantu katuweereza tekalya na mmere, darasa yaffe agisse. Bennyini mu dakiika nga 15 ne bakonamu sitampu. Bannaabwe bwe bankubira nti badde batidde, darasa ogikoze eki? Kati ebintu si bya kilograms ku weight ku minzaani. Weight eri wano, nze wano wentya wano, so si kiki. Naye omukyala agambibwa okuba nti nabbi yali amuwoowa ate omwana n'afa, ate n'enjuba n'esikirizibwa, simanyi mannya ge. Bwe tuba tugafunye tujja galeeta inshallah. N'agamba nti okwaziina okw'esswala 5 n'okwa salatul khusufi kuwangaaza kwako kulamulwa kutya? Okuwangaaza okusaanidde, okuwangaaza okusaanidde okutakyusa makulu. Okwaziina okw'esswala 5 olina okuwangaazaamu, so si kwogera byogere, kubanga bw'obyogera tebiyinza kubamu ati. Mulimu okuwangaaza okusaanidde. Naye ate waliwo abasukka era nabo muduudu ne bazisala ne baziyitamu, ate nakyo ne kifa. Naye okuwangaaza okusaanidde okwa Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, okwa Abu Mahdhura, okwa Saad al-Qard, okwa Abdullah ibn Maktum, kubanga ba legend b'okwaziina abo abana. Ba legend b'okwaziina bali bameka? Bana mu basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yabalonda nga mukama waabwe Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Kati noteekako Abu Mahdhura, mannya ge ye Aus ibn Mi'yan al-Jumahi radiyallahu anhu. Nosako Saad al-Qard owe Quba, yali mwazinyi we Quba, n'assistant wa Bilal Abdullah ibn Maktum radiyallahu anhu. Bilali na Abdullah ibn Maktum be Madina, Abu Mahdhura we Makka, Saadi al-Qard we Quba, Masjid Quba. Gyonna emizikiti gikyaliwo ne kati. Kwe yalondera abazinyi nga ye n'abapointinga sallallahu alaihi wasallam. Naye bonna bawangaazanga, bawanvuyanga, naye atul an-nisbi, okuwanvuya okusaanidde, okutasesetula makulu, n'okutateeka ku bunkenke mwazinyi kumpi kujulana kufa, okusijja najja mugwako. Agenda okugera bwati ng'omukabaka mubake tyabadde kiki, tyadda yaziina. Okwaziina n'okusoma Qur'an temulimu kwekalubiriza. Bana asaza mu sura n'owulira ng'ali ku kibonereza, innal ladhina qalu rabbuna Allah. N'abuuka namukwata monna emiso ne gyereka, entyo ne ziika, kiki ayagala kujjayo nyukuta wamalira ejju. Tekisoboka kuba nti Qur'an al-Karim kwekalubiriza. Simple. Mwe kennyini abasaazibwa mukiwulira nti atusaaza ali kuyoleke musajja wattu, ali kuyoleke
lutalo lwennyini ogenda kati singa tumene kuna kusoma mpapula 3 yandivudde wafaanana ati yenna n'atuyana ng'alinga ali mu kisaawe asamba omupiira katono n'okwazina tuwekalubirisa. Kakati obuzibu bwe buli mu makhariji muno bwaba gimulaga wali ennyukuta enfuluma ndoza bateekamu ku maanyi ye n'alookingirayo baba bakulaga bulazi bw'omala otereeza normalizing zidda mu kifo kyazo nga zidda mugamu ku mateeka g'okusoma Quran nti mulimu kwekalubiriza atakallufu Quran olwanagana naye obulwanaganya kati n'okwaziina temulimu kwekalubiriza n'awanvu yagenda okunoonya oxygen mukka nga teguliyo yasinzitika kulumu n'agwa mwazini ebyo bibaawanvu y'ebyo ayazina n'awanvuya n'azzaamu ekikobe n'atandikira waakulu ate okwaziina n'owanvuya kati n'asooka akufulamu asike oxygen afune omulala amwongerayo ekyo si kituufu. Ekigambo kimu n'asooka akikutulamu ng'oxygen yamuweddeko asooka afune omulala ate n'akiddako n'asooka ate akyongerayo nedda tuwekalubiriza. Ate buli mwalimu alina okuba nga manyi okwaziina n'okukima n'okusaaza n'okusoma kutuba n'okusomesa kubanga okusoma kutuba kuba kubuulirira ate okusomesa kwawukana n'okubuulirira. Sitayiro y'okusoma kutuba si ye sitayiro y'okusomesa. Practice. Ekibuuzo ekisembayo se n'agamba nti imaamu abasajja oba abaami abayitirizza okwambala engoye ezibakwata bo Allah abalamula atya? bwe tuba twogera ku tugenda ku kitaabu libaasi maasawo inshallah yesembayo tugende mu kitaabu janaizi naye kitaabu janaizi twagimala inshallah tujja kuyitawo obutereevu era inshallah wiiki ejja tujja kumaliriza paati yaffe esooka mu kitabo kubanga tujja kuba tumaze ne kitaabu janaizi kubanga gye twasookerako tujja kugiddamu inshallah naye tusembeyo kitaabu libaasi. Mu busiraamu waffe bwe boogera ku byambalo abantu abasinga amagezi gagenda ku bakyala boolowooza omusajja taliiko buzibu ate ng'omusajja naye aliko obuzibu ng'omukyala. Naye ekyokubiri kye bayita fitting kwe kwambala olugoye olukutuuka so olukumalako emirembe ne lukusiba tolina bw'okyusiza essaawa yonna lwabika bwagenda ku maviivi ku sujuudu amaviivi wano gaweta atule ku sujuudu ku tahiyaatu empale ng'eyala kuyabika oteri kutuuti si fitting. Era bamubuuza nti goye lwamufiitinze osobola kwambala engatto ekutuuka oba ekwata engatto wambala efiitinga so si ekwata n'olugoye lulina okuba nga lukutuuka kubanga ate era ekiri mu kwambala olutakutuuka era n'olwokunamira ensi ekanzu nga yekwambadde nga gwoli muliika alinga kati ka kibiriiti fitingi baatulimba ne bwe diriso diteekawo olina okuba nga lifitingawo n'olugoye olina okwambala lukufitinga. Kati ffe twalowooza ate butatutuuka olite ezo engoye tezikkirizibwa kusaalirwamu bwagenda ku sujuudu omugongo gusigala kungulu kubanga kasaati ka fitting kambuka eno olite ebiyunga ebimu tatebeerawo olugoye terumuwa mirembe lumunyiga atula ku tahiyaatu ng'alinga atudde ku maggwa kubanga olugoye olwo lwemwambala mwe lwemuyita fitting lukuwa mirembe ng'oyimiridde okka obeera n'emirembe okutamamu oba kutuulamu buzibu ate esswala yeetaaga obutebenkevu. Fitting twakivuunula bubi ne balowooza nti bwe bugoye obukwata omuntu so si olugoye ekituufu olugoye olutuuka omuntu ye fitting
nga bwolaba engatto ekutuuka ebikufiitinze naye so seekunyiga olugoye lwonna abamu tasobola na kufuna wuzu okweta guno omukono gujjenu tekisoboka enza nodduyuza ezo engoye ziri haramu ezikkirizibwa mu busiraamu tayagala kufuna wuzu kubanga olugoye okuluweta kijja twala dakika 10 okweta omukono guna gutuuke eno ne guno dakika 10 aweta mukono ebiri haramu n'ekirala byonoona ekikula kyo byonoona birina byebyonoona bye banyiganyiga nga tebirina kunyigibwa emisuwa egimu n'ogikosa naye olwokuba oli muvubuka tokiraba bijja kubana ebirwadde ebiddira abantu mu myaka 45 baba babifunira eno mu kivubuka naye ng'omubiri gwali gukyasobola okuresistinga resistance eba y'amaanyi kubanga okyali w'amaanyi n'otakiraba ono mulamanzaani nasanga bavuka basula esifula y'omuceeri naye nga nene nnyo nibagaa nti naffe geni tugisitula ne tulya nga emigongo gituluma nibagaa nti akemuwulira kati ng'emigongo gibaluma kalina okudda mu 50 n'enkiwera we bagifumbira we bamukisenera enire ku nsaniya ngowooza mbu ompulira omugongo gunnuma olabangako okusaaga bakakuterekera bajja kazza mu 50 kati obulamu engoye zennyini bwe tuba tuzigula tuzegendereze twambale engoye zituuka wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh